Wetaaga sente mmeka okuzimba ekiyumba ky'enkoko? So njagala mwene video tulabe sente mmeka ze twetaaga nga tuzimba ekiyumba ky'enkoko. Ngenda kubalira enkoko 10 nga ntandikira ku nkoko 10 gw'omanyi omuwendo gw'oyagala. Bw'oba oyagala enkoko 2 ojja kutayimuzingamu by 2. Bw'oba oyagala enkoko 3 tayimuzingamu by 3. Bw'oba oyagala enkoko 5 tayimuzingamu by 5. You will know. So nze nkubalira 10 kyokka gwe n'okubisaamu n'omanya sente ze weetaaga. Okay. Constructing a structure a chicken house for 100 birds. Tulabe enkoko 10 zeetaaga sente mmeka okuzizimbira ennyumba. Point number 1 oba ekyetaago ekisooka tujja kwetaaga poles. Poles giba miti zibayita enkondo zetusimba side ne side. Enkondo zaffe tujja kwetaaga enkondo zino tuzijja tumalirawo emitwalo 2 enkondo ezo. Twetaaga amabaati iron sheets. Amabaati gano gajja tutwalako emitwalo 25 nga tuzimba ekiyumba kyaffe eky'enkoko 10. Tujja kwetaaga embaawo timbers zijja tutwalako emitwalo 10. Tujja kwetaaga chicken mesh, akatimba akakatono kalina obuuso obutono. Lwaki akatimba ako tuketaaga? Kubanga akatimba kano kaziyiza ebinyonyi okuyingira munda. Tetwagala binyonyi kuyingira mu kiyumba kyaffe kubanga ebinyonyi bino bireeta obulwadde. Yes, so tuteekako akatimba akakatono okwetooloola ne birema okuyingira. Singa biyingira bijja leeta endwadde kubanga byo biri immune. Endwadde tezibikwata. They are wild birds. Therefore endwadde tezibikwata. Kati ffe tujja kwetaaga bitangira birema okutuyingirira munda kubanga bitera okuyingira nga byagala okulya emmere y'enkoko yaffe. So tulina okuteekawo akatimba ako ne biba nga tebisobola kutuyingirira kulya mmere kutuleetera ndwadde. Tujja kwetaaga amayinja aggregates. Amayinja gano gajja tuyamba tugamixinga mu nkokoto omusenyu n'amayinja ne sementi ne tukola enkokoto nsobola okuteeka mu nkondo zaffe ezo ze tuba tutaddewo zibeere nga nywevu. Ate era ne ku floor nga twetaaga okukuba ekipande floor wansi nga tunaba kuteekako obukuta tuba twetaaga ekipande ekyo. So amayinja gano tujja kwetaagayo ka traka kamu ka mitwalo 13. Tujja kwetaaga omusenyu era kalole kamu ka mitwalo 13 ogutuyamba okumixinga amayinja gano n'okuba ekipande n'okusimba enkondo. Tujja kwetaaga emisumaali. Emisumaali gino gijja tumalirawo emitwalo 5. Tujja kwetaaga chain link. Chain link kyeki? Chain link era nako kaba katimba ko kaba kagumuko kano ko katuyamba katya tukeetoolooza ku nnyumba yaffe. Bwebanga yene nnyumba yaffe, if this is our house, chicken house, nga yeno wano wansi tusooka teekawo mabaati, tukubawo amabaati wano fuuti 4 okuva ku ttaka paka wano. Tuteekawo amabaati okwetoolooza. Kati eno space ebeesigadde eno waggulu eno gye tuteekamu akatimba ako ke tuyita chain link ne chicken mesh. Tusookayo kaneena akatimba kano ke bayita chicken mesh. Sorry, kano ke bayita chain link. Kati chain link ke keetoololawo kagyetoolola bwe kati ko kaba kamaanyiko kaba kagumu. Kano ko katuzikaziiza bine ebisolo ebiri enkoko. For example, kapa, embwa, emisege byonna kana katimba kaba kagumu tebisobola kuyingira kuba tuba tuyetaaga. Ate tuba twetaaga ekyumba kyaffe kibeere nga kikola kiyisa empewo bulungi. Tetuteekamu akatimba kana ak'amaanyi. Bwe tumala okateekamu ate tuteekamu ne kana akatimba ke tuyita chicken mesh kanene akaziiza ebinyonyi obutayingira kubanga kano kaba n'amaaso manene. Kaba n'amaaso manene. Naye ate tuba twetaaga tuteekako obuuso obutono okusobola okuziiza ebinyonyi bino okuyingira. Tujja kwetaaga emmere, food, kubanga abazimbi bano balina okulya. Therefore tujja kwetaaga emmere yaabwe. Emmere tugibalidde emitwalo 10 gye bajja okutumalako. Labor ono oba sente zibakoledde kubanga tibakolera bwerere bayetaaga sente. Tujja babalira emitwalo 35. Labor tumubala tutya? Tumubala 30% ku material gwe tuba tuguze. Yabeera 30%. Ogatta material yenna awamu n'okubisaamu no dividingamu by n'omukubisaamu 30 tugambe kaba kakadde kamu. Times 30 you divide by 100 n'ofuna labor. So labor ajja kuba emitwalo 35 beddu. Yes. Item number 11 tujja kwetaaga kye tuyita miscellaneous. Miscellaneous kyeki? Betuyita ebigwa bitalaze.
Bibati wabaze nga bakoledde budget naye munene wabawe biyitamu nga tebabibaze kati ebyo natubiteeka mu kyetuyita miscellaneous. Bw'oba okola budget always make sure oteeka mu kyetuyita miscellaneous. Lwaki? Kubanga wajja kubaawo by'otaabaze nga amazzi ge balina okukozesa biki obuntu ntobo obutonotono kati bajja kugamba munne twetaaga kino nga temwakibaze. Kati always beerawo ne ka budget ke tuyita akebigwa bitalaze miscellaneous in case tebakibaze ekyo mbere nga ninawo ka budget yako. So miscellaneous tumbalire emitwalo 25. Ojja zisigaza ezimu bwebati waddewo miscellaneous naye olina okubeera ne budget eyo. Yes, so emitwalo 25 kubanga olina ne transporting ebintu bino wogenda bigula sawa wonna tubibalira mu miscellaneous. Toto twetaaga sente mmeka okuzimba ekiyumba eky'enkoko 10. Tujja kwetaaga kakadde kamu mu emitwalo 7 n'ekitundu. Yes, zino sente ze twetaaga okuzimba ekiyumba eky'enkoko 10. Kati oba oyagala enkoko 2 just timesinga 2 ojafuna toto y'enkoko 2. Bw'oba oyagala enkoko 3 timesinga 3. Bw'oba oyagala enkoko 4 timesinga 4. Bw'oba oyagala enkoko 5 timesinga 5. Bw'oba oyagala enkoko 6 timesinga 6. Bw'oba oyagala enkoko 10 timesinga 10. Bw'oba oyagala enkoko 20 timesinga 20. Bw'otyo bw'okola. So yeno budget ebintu bye twetaaga okuzimba ekiyumba kyaffe. Kama abampeere omukisa tunaddamu ate ne tulabagana mu video eddako. Sharingira munno, likinga, commentinga webanga gwe mulundi gwo gusoose, subscribinga olema ate okumisinga information bweti omulundi oguddako nga tutaddeyo obubaka bwe buti.